CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwabali nnyo kuba nti ate mutugoberera. Olunaku olw'ejo Abitex yavuddeyo n'akola statement ezabadde zimookinga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. N'ayogera ebigambo bingi eby'okuvvoola, n'ayogera ebigambo bingi eby'okulengezza. Ng'agamba nga Bobi Wine bwe yamutamwa, agamba nga Bobi Wine bwe yamulimba n'ebintu ebirala ng'ebyo. Kakati olunaku olwaleero Fred Lumbuye avuddeyo nayanukula Abitex kubanga nga we mukimanyi nti Bobi Wine talina budde bw'abantu nga Abitex. Lumbuye avuddeyo nayanukula Abitex n'aleta ne bwino atiisa ku Abitex gwe ngenda okuba nti ate nkutuusaako nga sinakutuusaako Lumbuye kasooke nkuwe ebimu ku ebyo Abitex byayogedde n'oluvannyuma nkuwe Lumbuye. Saagala muntu addamu nakwogera mu maaso gange ekigambo NUP nga ddala Kyagulanyi Ssentamu nga ddala Kyagulanyi Ssentamu yakyagikulembera. Kyagulanyi Ssentamu lwaki nze namukyawala lwakunnimba naye saagala tukirimerenga ku bikadde. Kiba kitegeeza nti bw'olimba omulwanyi nze nali promota we era ekyasinga okufuula Kyagulanyi w'amaanyi bivulu byaffe tandooza ekirabye ejjo kyeyadamiisinga namuleeta mu nkuuka 2015 nimuleta mu 2017 nimuleta mu 2019 naye olunaku ababuyabuya be yavaayo n'agaana okubeegaana balumbuye nga batyobola Obuganda. Omubuyabuya oyo Lumbuye abantu baagana okukitegeera naye kakibagamba olwaleero nze yavaayo nga njogedde n'agamba nayagala mwannyinaze naye ebyo ebigambo byabwe ebintu bisinze ebyasinga okunzijjamu NUP bebabuyabuya nga Lumbuye okuvaayo n'atyobola Obwakabaka bwa Buganda okuva ku Mmande mpaka ku Mmande. NUP nevaayo negana okuvaayo okumwegaana n'akera ku makya n'atyobola Katikkiro wa Buganda ng'amenya okutegeera posi n'agamba ssaawa 8:30 ndi mu bimuli by'Emmengo n'alyoka atyobola Katikkiro. Omwami ono Abe Musinguzi alina muganda bamuyita Kakoma n'abalala balina sister bamuyita Ayebazibwe abasinga obungi mumanyi. Ayebazibwe ono ye Mukongozi wa Abitex mu ssabo lyawe eri Ekalinda oba Ekirinda Masaka, ono ye Mukongozi waabwe. Wabula Abitex ne famire tebaalinako wadde omuzimu ogukongojja emmese eya musonso. Bakwatagana ne mwannyina ono Ayebazibwe ne muganda Kakomo n'abalala ne bagenda e Tanzania ne bagula amajini ne basetinga essabo Ekalinda Masaka. Mwannyina abo ono Ayebazibwe n'afuuka Omukongozi. Bw'afuuka Omukongozi ne batandika okusaddaaka. Okusaddaaka amajini gano ne gabeekyusiza ne gabakola kye baagala. Abitex ne muganda wono Kakomo ne batandika okwevulunga mwannyinaabwe. Ekyavaamu ono muganda Abitex Kakomo n'afunisa Ayebazibwe olubuto ne bazaala omwana naye nga Abitex yevulunga mwannyina. Mwannyina ono abadde n'edduuka Kampala Road Cement bakati kikyaliko yali alimukoledde. Abitex gwe bitinko naye nalina kuwooninga dda nga towulira. Oyina dda teriri ne yosama nnyo. Kati njagala zigende empola zaabike ojja kuwulira nti okulumba Kyagulanyi kikyamu n'okulumba abantu abatakuliko kikyamu. So mukulu Musinguzi lekeraawo okumanyira Bobi Wine oba Kyagulanyi ne struggle fa ku bibyo. Okera ku leediyo n'otandika okulumba omusajja atannakulumbako wadde okuvuma. Okumanya ebyokola byabasukkako mwannyina mmoono Ayebazibwe yali awasiddwa nga mukyala mufumbo ewamu gwe bayita Mugabi. Mugabi ono yali akola mu local government naye mwamuforcinga omujjayo ne muteeka mu bintu byammwe era ekyavaamu amajini ge mwajja e Tanzania ne gabaforcinga okukola ebikolwa bya Sodoma ne Gomora. Mwannyina mu ne mufuula mukazi wammwe ne mufumule mumufa. Yali mukyala wa Mugabi, mwami muyita Mugabi era akola mu local government. Kati mukulu genda mpola ngo yasema kuba tujja kujjo n'ebyo mutamanyi. Nze njagadde otegeeze public kono mutabani wo otegeeze public mwanyo kugubadde weegaana ne muganda wo Kakomo n'ebikola byemukola. Sente zobadde otegekamu ebivulu
oziteeka luddawa nga mu Kampala ne Masaka toyinaayo nnyumba osula luddawa. Wabula Abitex ne famire tebaalinako wadde omuzimu ogukongojja emmese eya musonso. Baakwatagana ne mwannyina ono ayebazibwe ne muganda Kakomo n'abalala ne bagenda e Tanzania ne bagula amajini ne basetinga essabo ekalinda Masaka. Mwannyina abo ono ayebazibwe n'afuuka omukongozi. Bw'afuuka omukongozi ne batandika okusaddaaka. Mu kusaddaaka amajini gano ne gabeekyusiza ne gabakola kye baagala. Yoyo Abe Tugume Kondo Nyugunya 001 era wakusanga ng'olemedde ejjuguliryo akunyiga n'akutta yoyo. Mubbi Kondo atta n'okutta. Ogambye nti nava ne ngamba nti weevulunga mwannyoko. Was I wrong? Wava n'okuba disclaimer nti kikyamu? Kubanga information njirina. Naye nga sinnagendeyo mu kulisimoli nga Abitex. Njagala osooka obulya bannayuganda bonna emyaka omaze emyaka egisukka mu 10 ndowooza kigenda mu 25 plus ng'otegeka ebivulu. Ssente z'obadde otegekamu ebivulu oziteeka luddawa nga mu Kampala ne Masaka toyinaayo nnyumba osula luddawa. Emyaka 25 plus obadde otegeka bivulu. Naye ennyumba yo mu Kampala eri luddawa ne Masaka osula luddawa. Baketi abala bonna tumanya adresi zaabwe gye basula n'amayumba gaabwe ne famire. Gwe ennyumba ye eri luddawa mu Buganda tolina nnyumba okyali mupangisa. Kyova nabo baba bakujja ku interview bakusanga either mu restaurant oba mu lodge toyina maka. Banyamo ne basse bannamawulire mu Kampala mweneno video mujja gisalamu. Simolinge Abitex nyini Bitega babuulire ennyumba eri luddawa mu Kampala oba Masaka weeri. Gwa lutinkudde. Babuloga, ba YouTuber, bannamawulire simabukedde ni TV mbuuze Simolinge ennyumba eri luddawa mu Kampala ne Buganda tayina nnyumba. Kiki ekitwala ssente? Ngenda tubavira ku nto mpola gwa lutinkudde. Mukulu Simolinge Abitex tanyini Bitega. Munnange ogunywanga n'ogufujja. Eno yembeera mwoli. Eno yembeera mwoli mukulu. Eno yembeera mwoli. Eyo mabujo ogiraba yembeera mwoli. Economically, socially, politically yembeera mwoli. Ye yembeera mwoli. Kati bw'oyogera ku Kyagulanyi n'oyogera ku Lumbuye, Kyagulanyi ye musajja eyekoledde ssente ze n'azimba buli kimu ng'akitegese bulungi. Ffe boovuma nti tuli babuyabuya. Mu publicly wali olazeeko omwana wo gw'ozaala. Public yali lazeeko omwana wo gw'ozaala. Azaala ekibi akiwongerera. Ate weesonyiwe Kyagulanyi kubanga takyali mu kiraasi zammwe simwotegeka bivulu simenki alinjala kujjukiza. Mu kunoonya ensimbi tukozesa ebintu bibiri byebiruwa. Either oyina ky'otunda oba oyina obuweereza bw'oweereza okufuna ssente. Ebintu bigira bibiri mu bulamu bw'omuntu. Either oyina ky'otunda oba olina obuweereza bw'oweereza bakuwe ssente. Either you are selling a product or you are rendering service to someone akusasule. Ku by'olinako ki? Kyagulanyi ssentamu yatondanga product ya buyimbi n'afuna ssente. Sigwa omuwandiikiranga ennyimba era sigwa muliisa sigwa munywesa. So si project yo stole you don't own Robert Kyagulanyi ssentamu kubanga ye alina business service gyalendalinga ne bamuwa ssente. Era ssente z'osasula talina kivulu kye yali ategese n'atakiyimba. N'ebivulu bye mwagamba nti mwabiteeka n'atajja Museveni yabawa ssente zammwe zimwamufera n'azibawa. So kati ekyo tokyekwasa. Bw'otandika ogamba tuli babuyabuya
mwenna abatuuze ba ku Ntebe Road ng'osula ku bitundu wano Namasuba Siteera Najjanankumbi Zana n'ebitundu ebisigaddewo buli lw'owulira omubbi amenye ewuwo oba essimu ebbiddwa ku Zana Najjanankumbi Siteera oba Namasuba ennyumba oba emenyeddwa oba essimu ebbiddwa ku street abaagibbye abeera mutabani wa Abitex amuva mu Ntumbwe gwe bayita Abe Tugume. You know one for the first time mugenda mulaba yo yali mukakofiira akakiragala yoyo Abe Tugume tasobola mubalaga wantu wonna oyo Kondo yoyo Abe Tugume Kondo Nyugunya 001 era wakusanga ngolemedde ejjuguliryo akunyiga n'akutta yoyo mubbi Kondo atta n'okutta Abe Tugume gwa lutinkudde era ndowooza yali mukakofiira kakiragala njo yali mukakofiira kakiragala ndamulaga abantu bategeere yoyo mutabani we Abe Tugume Kondo 001 amenya amayumba abba amasimu ku byalo byembasomedde ku Ntebe Road jojo Abe Tugume tasobola mwogera kuba naye kennyini akimanyi kino kikolimu nja kumala mu kutimbira public ejja mukuba ennyondo ojja kutya ojja genda omuziike gye wamuziike wamu yoyo Abe Tugume si mubbi mulwadde 001 Namasuba Zana Siteera yoyo mutabani we tasobola namwogerako mubbi muzibu Kondo Nyugunya yoyo kati mukulu wabitenkudde wabitenkudde ze sinakuyitako